Masiko yayiseewo nnyo akakanye ku nsuulu era singa yakigambye banijja kumukuba singa yagambye nze mbadde wa kumukuba Masiko ate bamulabye enjuba n'okuba nti Hajji yasanze musajja watu yasiibye nga namukakkamu n'alandukira mwezi Masiko yatalandukira ku nze singa ali mu ddwaliro kati singa ali kitovu e Masaka nga mukube wajjo tujja kubeera mawulire Masiko ayogere bino ate nga Masiko wayomba tafunamu n'Haruna wayomba tebafunamu nga ate tujja sigala abategesi beebamu n'abayimbi beebamu ffe twali mu covid wano eno nga waliwo abaana baleese ennyimba nga tulowooza be bagenda okuba abakabi be bagenda okugula buli kivulo ekinakola ki n'abalala bagula tugenza okulaba nga ate abakadde be basinga okubeera ku bipande basinga okukola ki so abategesi be bamu n'abayimbi be bamu omulimu gwaffe twetaaga kuba kintu kimu so Mesach papa nkwebaza weebale nnyo kyokoze era twetaaga abakulembeze bwe batyo era lwakuba nti teweesimbyewo netuleeta King Saha naye nawe obadde osaana obukulembeze naye nga kyemanyi ne King Saha asobola kuba baana King Saha oyo amanyi okubumbabumba ebbanga lyemulabye kati ne Mesach kyakoze kiraga macuba webale nnyo papa webale nnyo baddala era ndi musanyufu okubanga ogasa Haruna ne Masiko omuyimbi n'omutegesi balina kwawukana buli kitugatta kiri ekintu eki kumpa sente ze nezija nekuyimbira omulimu ne gugenda mu maaso tukoze tutya okulaba nga embeera eno yabaddewo eggo teddamu kubeera mu bayimbi nabepromo kino kituwa ekyokuyiga omutegesi w'ebivulu woba ofunye abantu nga bangi tofeefuula wakabi n'omuyimbi aleme kwefuula wakabi tubeera ekintu eki okubeerawo nga tulola industry yaffe yenzibu nnyo n'omwana gw'otuma okutimba ebipande mwana waffe yeefuula wakabi kega buli ayingira mu kino mu industry yaffe aba wakabi kega n'obuuza wakabi yaani atali wakabi yaani ffenna tuli bakabi ni buli muntu wakabi naye just twewe respect n'omulimu gwaffe oguwa respect nze kyensuubira kikijja okugatta industry yaffe embeera emekuddamu kubaawo kuba bakulaze ojja oyimbe ate ne woba tosobodde omutegesi aleme kitwala ng'ensonga kuba abategesi agenda neyekwasa kino oyo teyajja naye waatazze sente ze wajje kuba wagizi wazibaddiza ekitegeera kubanga afa kusaidiye omuyimbi teyazze naye ate sente njagala oyomba mbu omuyimbi akuddize sente teyazze gamba nti sente ze nali nsolozeza naziddiza abawagizi gweomuyimbi kolaki nziriza sente zange naye ayagala omwongere sente nga n'abawagizi ababa teyabawa sente teyabaddiza sente zaabwe omulimu gwaffe gukyetaaga okutereeza era banaye King Saha ogenda sanga olusozi olunene kuba abayimbi buli muntu yeefuula wakabi atali munene naye akatandika eggulu aba MC oba DJ oba kwiga buli ali mu industry yaffe omutimbi wa bipande oba kiki ekitulimu buli omu azimba yeefuula wakabi si mutegeze si kiso tulina kubeera ekintu kimu so twakwebaza papa weebale nnyo ddala oba ojjewo embeerayo saba erebe kukomaawo olaba abasowaganye bayite batabaganye kati Masiko kikyomugamba ne Hajji kyomugamba Masiko nkusaba obusungu bukakanye muba mutegeeraganye muteese ng'abantu Hajji Haruna mwebale kwasaganya ne mukwatagana ne Masiko eyo yembeera ennungi omukusika omukuwa si kirungi tuli basajja bakulu naye negamba Hajji asonyiwe Masiko ku kigambo kyeyogere era Hajji nsubira amusonyiye kituufu kuba kyade ekigambo kinene naye nze kyensinga okumanya kwa Haruna tateeka bintu ku mutima kuba ndudde naye nyinza okuba nga ndi mu myaka nga 2 nga kizibu okumala ennaku 2 nga tetwerabye oba okumala essaawa 12 nga tetwerabye andi close nnyo wano gwange yafuuka namuganange tateeka bintu ku mutima osobola okunyiga wane naye wekivaawo kisango kyemanyi yamusonyiye era nange Masiko namusonyiye sajja tayente wali kuzibu naye nga n'adenyizeemu ng'omuntu naye yanziza banna amanya nkozesa Devicom promoter mu industry ya music oli promoter ndi promoter olunaku lweggo twalabye embeera eyatuusewo wakati wa Hajji Haruna ne promoter Masiko ogyogerako ki bafunyemu obutakkaanya ng'abantu baabo ng'omuntu yenna omuntu alina ateekeddwa okunyiiga ne bawanyisaganya ebisongovu naye ekikulu kya byonna Masiko ayinza okuba nga yadde alina ensonga ye nakuba yanyiiza ennyo n'asukka
nayisa weyandikumira yogera ebigambo bingi nga nayitawo mu bufunze yayogera bwanayinza gamba musajja musiraamu kigambo ekyo yasiibye n'omwogeza ekigambo ekyo ene buntu kyamulumye naye ekirungi ekiriwo nti babatabaganyiza omuntu afunye obutakkanya ku munne mukulumisa kyabatabaganyiza papa ate n'ensonga neteekera obange bati ffe tuyinza okuba tulabe tutunuulira wano naye nga balina ensonga yabwe endala kuba sirowooza mukulu Ssemakula okuvaayo n'amala gajja mangu ago nayingira mu bintu ebyo wateekeddwa okubange n'ekintu ekibadde ndoze mabega waabwe oba bayagalana ku mukazi omwo oba emisira bwe yava eno yasala musazi nakende ewa Saalongo Masiko naye ate Saalongo simanyi nga musajja atalaatala nnyo naye ekirungi ekiriwo kakasa bakkanyiza kubanga Saalongo Masiko yeetaaga Hajji Haruna yeetaaga Masiko ga mu mbeera yabula muntu yeetaaga munne nakuba nti waliwo ekiteekeddwa okuba muntu awamu n'ekitiibwa kati Masiko oyo muganda nga alina nnyo obusungu bungi ateekeddwa okukakkanya busungu Masiko kakkanya ku busungu kati gwe nga promota olowooza tunakwatya okulaba nga embeera ntiddamu okubeerawo mu maaso eyo n'abayimbi bano mubasalidde magezi ki embeera eyo weba etuuseewo abayimbi ekisooka kya byonna buli muyimbi yona zanjabuddenga ku mukulu Ssemakula beewa ebitiibwa bonga kugamba basukka nnyo ne bayita ebatandinayetubaita omuntu okuba nti bali mulengi yeemu kati omukulu Masiko ekikola kyeyakoze ejjo kwajalo tasobola kigamba omukulu Ssemakula tasobola wabula omujjoko mu biseera ebisinga ndowoozo okukumanya ennyo aliko ekisaana nabanga munnanga abayimba weewa ebitiibwa nolwokuba kati nammwe abamawulire mubabeeramu mulabanga ba bulijjo naye nga basobola okutuma Hajji n'omunya mu Kampala n'akubula kati Masiko yayiseewo nnyo akkakanye ku busungu era singa yakigambye banijja kumukuba singa yagambye ezi mbadde wakumukuba Masiko ate okuba mulabye enjuba nokuba nti Hajji yasanze musajja watu yasiibye nga namukakkamu n'alandukira mwezi Masiko yatalandukira ku nze singa ali mu ddwaliro kati singa ali Kitovu e Masaka nga mukube wajjo si mulago nati bwe Masaka basobola okumujanjabira e Kampala Masiko mujanjabira Masaka Saalongo kyali wange nnyo naye obuzibu bw'alina anyiiga nnyo ava nnyo ku mulamwa ate n'ebintu byakola ennaku zino oba ayagala kwesimba bwe Masaka yayiwa ebivulu emotoka yesiba igwe zoononekerako Masiko agenda asooka ddeyo yeetereza so twebaze nnyo omukulu papa okuba abayimbi bonna abajja ababaddewo balabire ku mukulu nga papa mukulu Moses Matovu abayimbi we bali baweebwa ebitiibwa onosobola okunonya mukulu David n'omuya n'akubula naye ate nga mwali mu Uganda n'okubeera ennyo mu bantu wano bakufuula wa bulijjo naye ng'ate mune bantu babuvunaanyizibwa kati Hajji abantu abaddewo bayimidde nze mwenyina budde era namunoonyeza ekiro Masiko ngenda kumukuba namunoonyeza ekiro mukube ate nga yakubaddeawo kumpi jjo yamaze n'adduka n'agenda yadduse nawe olwakyogedde ekigambo ekyalina envaazamu n'agenda naye nga ekigambo kyayogedde kibi nnyo kale sewo naye nga situmirako mutatu amusonyi osigadde gwani Devicom promota bwanayinza gamba musajja musiraamu kigambo ekyo yasiibye n'omwogeza ekigambo ekyo ene buntu kyamulumye naye ekirungi ekiriwo nti babatabaganyiza omuntu afunye obutakkanya ku munne mukulumisa kyabatabaganyiza papa ate n'ensonga neteekera obange bati ffe tuyinza okuba tulabe tutunuulira wano naye nga balina ensonga yabwe endala kuba sirowooza mukulu Ssemakula okuvaayo n'amala gajja mangu ago nayingira mu bintu ebyo wateekeddwa okubange n'ekintu ekibadde ndoze mabega waabwe oba bayagalana ku mukazi omwo oba emisira bwe yava eno yasala musazi nakende ewa Saalongo Masiko naye ate Saalongo simanyi nga musajja atalaatala nnyo naye ekirungi ekiriwo kakasa bakkanyiza kubanga Saalongo Masiko yeetaaga Hajji Haruna yeetaaga Masiko ga mu mbeera yabula muntu yeetaaga munne nakuba nti waliwo ekiteekeddwa okuba muntu awamu n'ekitiibwa kati Masiko oyo muganda nga alina nnyo obusungu bungi ateekeddwa okukakkanya busungu Masiko kakkanya ku busungu kati gwe nga promota olowooza tunakwatya okulaba nga embeera ntiddamu okubeerawo mu maaso eyo n'abayimbi bano mubasalidde magezi ki embeera eyo weba etuuseewo abayimbi ekisooka kya byonna buli muyimbi yona zanjabuddenga ku mukulu Ssemakula beewa ebitiibwa bonga kugamba basukka nnyo ne bayita ebatandinayetubaita omuntu okuba nti bali mulengi yeemu kati omukulu Masiko ekikola kyeyakoze ejjo kwajalo tasobola kigamba omukulu Ssemakula tasobola wabula omujjoko mu biseera ebisinga ndowoozo okukumanya ennyo aliko ekisaana nabanga munnanga abayimba weewa ebitiibwa
n'olwokuba kati nammwe abamawulire mubabeeramu mulabanga ba bulijjo naye nga basobola okutuma ajja olw'omunya mu Kampala n'akubula kati Masiko yayiseewo nnyo akkakanye ku busungu era singa yakigambye banijja kumukuba singa yagambye ezi mbadde wa kumukuba Masiko ate bamulabye enjuba n'okuba nti Hajji yasanze musajja watu yasiibye nga namukakkamu n'alandukira mwezi Masiko yatalandukira ku nzi singa ali mu ddwaliro kati singa ali kitovu e Masaka nga mukube wajjo si mulago nati we Masaka tasobola okumujanjabira e Kampala Masiko mujanjabira Masaka Saalongo